kati nze kankubulira ekyomunda akozesa obumanyi ayita president waliwo akakukuutano ku programu eyo barometer NBS kabadde kagirabisa bubi mu mawulire agatalinda akulira NBS asaze diro avudde ate mu government kakati awuze buvadde ku kinamboza ina bwino wabula kkiriza nsooke nkubulire olunaku Bobi Wine yakyazibwa Bobi Wine yayogera ebigambo ebinene bingi nnyo era abamu abali mu government tebabyagala n'obwombeefu bungi nnyo asooka oleke nkati kigambibwa imbu akasimu nga kavuga nga omukulu akulira TV eno bamugamba omukulu mujjeeko omukulu n'ajeema era bino yabitadde ku busungu obukuba bannamawulire be era naye kennyini essaawa eno yalebe kye bayita amaanyi g'abantu olunaku olwo kigambibwa Bobi Wine abantu miliyoni 2 baaliko nga balaba live era kigambibwa yasooka na registeringa eyo record yali teberanga mu ggwanga lya Uganda sokodekawo mutima mu comment section amaanyi g'abantu gali baga gatandise okubanga gawangula owa NBS agambye nedda nange kanzire ku side y'abantu kakati abalala ne bagamba oyo muyaye alabikanga balina kye bagala okutega principle ekibuzo kiri nti oli tiimu ya waggulu oba oli tiimu ya wansi eya waggulu Bobi Wine eya wansi musebe teeka mu comment section bw'omala subscribinga olw'ensonga waliwo ebipya zambaali kikakasiddwa naye mugobe nayo information yiino mpya waliwo akakukuutano ku programu eyo barometer waliwo akakukuutano kati akakukuutano ako omukulu zambaali Bulasio Mukasa alina programu gy'abadde akola ku NBS gye bayita ku katebe tinjagala ompa omukisa tukukyaze NBS egamba baagala otuwa omukisa tukukyaze ku programu yaffe ku katebe programu katebe basically kuba kubuuza kubikwata obuzaale biki wakulira wa biki president agamba banange nze binkwatako mbyogedde emirundi n'emirundi nina ensonga enkulu zenjagala ogamba bannayuganda era omukisa ogubakyalira nsobola guba wanga mumpadde omukisa okwogera live si bya recording kubanga ebiri recorded omuntu asalamu byayagala ekirala nga tugenda kwogera ku nsonga za bukulembeze obw'eggwanga ziri serious kakati bano bakiwulira bagamba bakijja kuzambaali bagamba omufunye kubanga ffe tubadde tumanyi tajja kukkiriza bw'abanga kale nga agamba bw'atyo tuli ready okumuwa programu yaki eya barometer eno ng'agiriko yekka akole ki ajje president ye ng'ayagala live ye president yennyini n'agamba njagala live atawo mu studio kati kwe kujja Subuzi Kim Kalisa ennaku zino alina omukutu gwe gwatambuza ogwa Afro Barometer agutambuza nyonyonyonyonyonyonyo eno yagulabye ng'omukisa ogw'enjawulo okuli launchinga omukutu gwe ogwo era kwolwo yafunye abawuliriza bangi nga kyasuubira nti we banajja ng'abaze miliyoni 2 okulaba Kyagulanyi worldwide 20 million people be ba registering ssebo ku mukutu guli 20 million eyo record akasembayo kakulu nnyo wabula kkiriza nkujjukize abajjuli potential organic products era nga bano balina products ez'akabi muganda wange ekwata essimu yo okunamba ya 31 eyo kuba inbox nga ku WhatsApp oba kuba abajja kusobola okuba nga bakukwasaganya bulungi nnyo kakati bayina eddagala lyonna ery'obutonde era nga liva mu miti ejja wano n'ebikoola kati njagala kubanga nkuzigira ekyogero gwe ayina omukisa nga olaba gubulamu oyagala gupolishingamu kati buli omu azaalibwa nago wabula weetaaga olumu opolishingemu kati ate waliwo abo ababa ng'ejjaabwe gyakwatibwamu kkiriza owulize bulungi nnyo banapajuli potential bayina ekyogo muganda wange okirabirawo effect mu nnaku ntono nnyo ne oba oli bweru wa ggwanga ojja kukkirizibwa ate ojja kubanga ali kutuusibwako yonna gy'osinzira okubanga otulaba nti kale ne bwe banaavaako nga pulogulaamu eno ewedde n'asigazaako abamu era kati balaga nti gwe mukutu gwasuutiza waggulu olunaku lumu ate ne gugwa olunaku lumu wakuba wakyaliyo abantu bagendayo okunoonyayo pulogulaamu eyo kubanga esigalayo so kyabadde kyo kya mugaso gyeri ekirala waliwo mubawuliriza kakati ate namboza aluwa ate zambaali aluwa ate ebyannalukoola kakati nga baagala okuddamu ogamba nti bannange tetubawalana kubanga omanyi okuluzinga balisenazi si muzannyo munnange so it was sanitizing
the issue bye bakoze ennaku ezo ebibaddemu ekisumbwa Bebe Cool ate muna ekisumbwa abantu bangi manyanizi ku nsi kuno buli wogaana okukkiriza buli wogaana okukkiriza nti omuntu alina distance gy'akolese ogenda tuka n'ebintu ebiri mayina oyagala obifronting sambu omulwanyise Bobi Wine obudde obwanukula Rasta ndoza tebukyaliwo bungiko ali kubirala nnyo ne Rasta ageza nnyo okukwata nnyo Bobi Wine ensobi nyogenda owunzikanga ensobi zonna ziriko abannyinizo nga si zaabwe akana akasajja kaamuleka ebyaddala haniza abaana bagenze ne bagatta video eyabadde ku NBS nga bajeya akatambi nga Bebe Cool akayana ne Katsi nakaba Katsi nontuuza essaawa namba nontuuza essaawa namba nga Bebe Cool ayogerera na mu kamera akayana badde n'okusinkana simanya ijijji naye gwe nojja nontuuza waneeno kati nga kikulaga nti gwe Bebe Cool yaba kutumira makona na Katsi ate nga Bobi Wine CEO Kalisa yamunonye kitegeeza akasajja kaakolese buli woogeza ku kapaatikako ebintu ebitali byako okunama Bebe Cool obudde bunene alina otwala okutwala music industry ku level ya international neto ogenda gitwala nga ate ovudde mu department ya music ate ogenze mu byanzikiriza mu by'amadiini Bebe Cool ayinza kumaca n'atukakasa tasobola kera kumaca Bebe Cool n'atukakasa nti ayinza otegeera nnyo obusiraamu okusinga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuuziza Bobi Wine maaso awo ekyo tasobola ku statement bwagikola teba valid ebyaddala okitegeera Bobi Wine ekisooka weebuuze okutuulawo yabadde order ye ate waliwo n'ekintu kye baagamba nti hanizi buli wookera ku makya n'osukkulumizibwa Katonda n'akuwandako eddusu n'akusukkulumya otuula mu bifo ne by'otasaanidde kutuulamu Katonda kasaakusu era bannaffe naffenna statement eyo yeekolera naye agikozeeko bulungi Katonda bw'akeera ku makya n'akuwa okusinza ku position gye weepositionize n'akusukkulumya boyi otuula ne w'otasaanidde kutuula bwe ntukkirize nti omusajja yasukkulumizibwa Katonda alina ekintu kye yamuteekako kimusobozesa n'okugenda mu kereziya n'akulembera ekitambiro kya misa kimukkirizisa ogenda mu abalokole ne bamuteeka ku front seat Katonda akimuwa oba oyagala oba toyagala togenda kimujjako okitegedde so Bebe Cool teyeerega na Bobi Wine agenda akwata abakulira omuzikiti ababuuze mwe lwaki mwatuuziza Bobi Wine bw'atalina kutuula kale y'omusiraamu yesali ye yatuddewa oba yene mu muzikiti teyagenzeeyo Musa ye yatuddewa kuweza nokwanga nga yajajinga munne naye nga n'obudde obwo teyabaddeyo naye mu bufo obwo nnyini hani zinzikiriza anjagalize omukyala amanyikiddwa nga Ziwena Kiremye mukyalo oyo bambi olunaku lwa iziti jjo